tubadde tusaba abazadde nti n'amasomero n'abantu abalala bonna abayina obuvunaanyizibwa ku baana mugezeeko nnyo okugoberera poliisi engeri gye twadvisingamu ku bintu ebikwatagana ne okuddayo kw'abaana mu masomero. Ekisooka izi buli abaana bwe babaddayo mu masomero esente ziwansiganya emikono. Abamu basasula mu banka, abalala bayisa ku mikutu nga mobile money n'ebirala. Kati abo batera okugenda mu zi banka batera okufuna okusoomozebwa okuva mu bafere. Kyova olaba tutera okujja ne tugamba nti wano banka yamba nnyo ba clients bo okulaba nti esente zisobola okuyisibwa ku mpewo. I think that's electronic transactions. Nosanga nti omuntu ne bw'aba ali waka asobola okunyiga amapeesa ku simu n'asasula school fees n'ava mu kanyigo ke babeeramu mu lines ku bank kubanga omwo abafere mwe bagira enkya ogenda okuwulira emisango giri ku poliisi. Omuntu yajja ng'ayambadde ng'omukozi wa banka, bwe namuwa sente okugenda okusasula ku counter saddamu kumulaba. So ebintu ng'ebyo bitutera okubifuna. Ekyokubiri is also abazadde mutwale abaana ku masomero mwe mwennyini mubeetuusizeeyo. Then bwe mumala okubatuusaayo tuba tusaba mukiriziganye n'amasomero kati nga ba day scholars ne bwe baba ba boarding muntu kyasobola okujja okukyalira abaana. Omwana bwemba sigenda kumugjayo nganze mutegeera mutya nti omulala yagenda omugjayo ate yaani, because nga police tufunye incidents we tusanga nti abaana abazadde bayina obutategeregana mu byamaka. Omuzadde omu najjayo omwana ku ssomero, omulala n'awaaba kidnap, omulala n'awaabira essomero nga bwe lyalemye okuwa obukuumi omwana we. Ebintu ng'ebyo byenoona erinnya ly'essomero, bireetawo obutategeregana bungi. So tuba tubasaba nti ebintu ng'ebyo mubikoleko. Then of course abaana abato making sure nti ng'abazadde mubeetwalira mu masomero. Then tuyina also incidents endala nga emiriro. Amasomero mwali badde kati mwekeberako mulabe fire extinguishers muziina. Bwe mba muziina manyi fire extinguishers ezo ziina expiry dates. Oyinza okuba oli awo naye nga fire extinguisher gye muyina ya expiringa. Then abalala babeera ne fire hoses, waliwo bino ebipipe ebirwanisa omuliro. Waliwo bw'osanga ng'ekipipe tekiyina pressure. Oyina ennamba y'abazima moto abakuli okumpi nga wabaddewo ekizibu ky'omuliro. Waliwo oluusi bw'osanga ate balina kusooka kukubira chairman. Oluusi essomero n'osanga ate basooka kukubira chairman wa board. Ate yalina okukubira poliisi. Ebintu ng'ebyo communication gaps muziggale. Mu inspecting essomero, making sure waliwo abaana bazanyira nnyo mu compounds. Waliwo bw'osanga nga compound eyina ekinnya, omwana aguddemu amenyesa okugulu. Emisango egyo waliwo abazadde abamu ayinza okugunda okutwala mu mbuga z'amateeka n'osanga ng'essomero osasudde sente zewali badde weewala. So ng'ebyo naye kye tusaba making sure nti mugezaako nnyo okebera mu luzungu kye tuyita checklist. Bintu ki bye twetaaga okwekengera abaana engeri gye bakomyewo. Abaana abo abamu especially bano abakuzeekuzeemu senior 5 senior 6 abamu batambula n'ebintu ebitali birungi ng'ebiragalalagala. So muyina okubakebera ebiso, ebintu ebyokulwanisa
ayinza okutuusa obulabe ku mwana munne bwe muba temukikwase bulungi. So tubasaba mugezeeko nnyo making sure nti abaana bali safe mu environment gye basomeramu. Ekisembayo ku baana mumanyi sometimes bagenda ne beetaba mu strikes baziyita batya okwekalakaasa. Kati okwekalakaasa omwana oluusi oyinza okubalaba n'otandika okutegeera nti kati bali kumpi kwesuulamu akambayaaya n'oba miitinga ale oba ne mugonjoola ebizibu bye baba bayina. Oluusi ne bw'oyita poliisi n'eyogera nabo, tutera okuba ne programs ez'okwogera n'abaana b'amasomero, weesanga tutaasizzaako ebintu ng'ebyo kubanga bireetera amasomero amanya amabi. Ate kati jjukira tugenda mu third term, byowulira nti ate abaana babagobye baddeyo weeks 2. So ebintu ng'ebyo tuyinza okubyewala. So byebyo ebikwatagana n'amasomero. Tutera kulabawo obumenyi bw'amateeka obw'enjawulo omuli abo abeetika abantu bangi mu mmotoka ekitakkirizibwa. Tulaba n'emmotoka ziganyegenya nazo nga zivaayo zitandika ate okukola ku nguudo. Ne tulaba n'abo abeetika abaana abangi n'abantu ku pikipiki abavuga nga nabo bavayoletinga amateeka aga speed. Ate ne tulaba n'abo abatalina ebisaanyizo okubakkiriza okuvugira ku nguudo. Mu biseera bino nabo bavaayo ate ne babeera ku nguudo ne batandika okutambula. Ne tulaba n'emmotoka ennyingi ezisaabaza abantu nga bwe zitambulira ku pressure nga zirina okutwala abasaabaze ate nga bwe zikomawo nga tekuli kuwumula okw'abagoba b'ebidduka bino. So okulaba nti waliwo obutebenkevu ku nguudo, poliisi ey'ebyoku nguudo evuddeyo n'okubanga erina byetandika okukola okulaba nti abaana baffe n'abantu ababatwala mu masomero balamu ku nguudo. Era tujja kulaba abatraffic ab'enjawulo abangi betutadde ku nguudo okulaba nti bano abaana batambula bulungi. Era kino kijjawo akafaananyi kali katambula nga tukalabye akakola n'ateekako nti abatraffic bwe bakuyimiriza toyimirira nti banoonya school fees. Nedda, enkola eyo nfu ate mbi nnyo. Abatraffic bano ekibaleeta ku nguudo okulaba nti muli balamu oba teri bumenyi bw'amateeka gonna ku nguudo. So temubanga ate misled olw'ebyo ebitambula ku mikutu. Ebikwekweto eby'enjawulo bijja kubanga bikolebwa naddala nga tunoonya abo abavuga nga tebalina permits, nga tunoonya abo abavuga nga bayisiza we batalina okuyisiza, nga tunoonya abo abavuga speed nga bali ku nguudo. Ate n'ebikwekweto ku mmotoka zino ziganyegenya nabyo bijja kubanga bitambula. So obanga omanyi nti olina emmotoka nkadde nnyo nga tekkirizibwa okubanga ate etambula oba talina ebigikkiriza okutambula ku luguudo, please to riskinga emmotoka eyo n'ogireeta ku luguudo. Nga tukebera n'abo naddala aba taxi abasaabaza abantu abangi abamu manyi okukwata emigugu ne bagiteeka ku ngulu, ekireetera emmotoka okuba n'obuzito obutali bwayo oba bwetalina okwetika, ekigiteeka ate obunkenke obw'ekisobola okiyinza ogireetera akabenje. Tumonitalinga ezo emmotoka ezisaabaza abaana b'amasomero ezibatwala buli ku makya nezibakomyawo n'akawungeezi, ezimu zimanyi okwetika abaana abangi nnyo oluusi ne basuffocatinga n'omwo munda. Ekyo kibi nnyo. Ate tujja kuba nga tuzimonitalinga nga kwotadde ne pikipiki abazadde wabateeka abaana 5 oba 4. Ekyo kyabalabe nnyo eri abaana baffe abagenda mu masomero. So nga n'abo abavuga zino emmotoka okulaba nti balina ebisaanyizo bye balina okubeera nabyo ate ne condition za zino emmotoka. Bino byonna tujja kuba nga tubikola ku nguudo. Era emmotoka ezo ezitalina ebisaanyizo oba ezita measuring to that level zijja kuba nga zipaakingwa oba nga zikwatibwa. N'okusomesa okwenjawulo nga bwe tuze nga tukola nako okujja kubanga kugenda mu maaso mu masomero ag'enjawulo okulaba nti abaana bano
bategedde oba bayize ebyo bye balina okukola naddala nga bakolesa enguudo zino. Naate kikulu nnyo kyakumanya nti obutebenkevu ku nguudo obuvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna. So poliisi ffe tetusobola kubeera buli wantu, naye naawe okumanya nti gwenga omuntu agenda kukolesa luno oluguudo okutwala omwana wo oba okumukomyawo, olina okumanya ebintu by'olina okuba nga olina okukola. Ekisooka nti tebiri mu bumenyi bw'amateeka oba tebimenya amateeka, naye ate nekiseevinga n'obulamu bwo n'omwana wo n'abantu abalala abakolesa zino enguudo. Kikulu nnyo okubeera n'empisa ate n'obugumiikiriza nga tuli ku nguudo, nga ffenna bwe tumanyi nti enguudo zino zijja kubaako emmotoka ennyingi nnyo. So ate gwe tova mu layini ate n'ogenda kuvugirawa ku pembeni. So sigala ate gumiikiriza nga oli mu layini, oba nga oli mu kuvuga pikipiki oba oli mu kuvuga emmotoka. Kikulu nnyo okugoberera amateeka aga speed, naddala mu bifo ebirimu abantu bangi oba n'ebifo ebiriko amasomero. Kikulu nnyo kyakumanya nti omuvuzi wa piki yenna alina okuba nga ayambala helmet, ate n'omuntu gw'otambulizako naye n'ayambala helmet. Abaana ab'amasomero namwe helmets ez'abaana abato nazo weeziri. Kikulu nnyo okubafunira helmets abaana bano nga mubatwala ku masomero, naddala abo abagenda ku makya ate ne bakomawo n'akawungezi nga batambulira ku pikipiki zino. Okutwala abaana oba okutambula ne bano abaana nga tubatwala mu masomero, naddala abaana abato mu bifo ebiri bize oba ku nguudo eziri bize eziriko emmotoka ennyingi n'epikipiki, abaana bano muleke okubalekerera bokka okutambula bokka. Kikulu nnyo okubeera ne bano abaana naddala ku muntu omukulu, bawerekere mpaka ku ssomero ate n'akawungeezi okusinga okubaleka bokka ne batambula ku luguudo nga tebalina muntu abatambulirako. Kikulu nnyo okusigala nga tusomesa bano abaana biki bye balina okukola, naddala bye tulina okukola nga twagala kusala oluguudo, ludda ki lwe tulina okutambulirako. Byonna guno omulimu gwa muzadde oba oyalabira bano abaana ate n'abo ab'amasomero. Kikulu nnyo okusigala nga tujjukiza bano abaana biki bye balina okukola naddala nga batambulira ku nguudo. Kikulu nnyo okwewala ebintu byonna ebitutaataaganyiza nga tuli mu kuvuga, naddala okukolesa amasimu n'okukola ebintu ebirala nga tuli mu kuvuga. So nga si kuvuga kwokka, naye n'abo abatambulira ku nguudo zino, naddala abaana baffe abamanyi okuzanyira ku nguudo, ekyo tekikkirizibwa, kibi nnyo ate kyabulabe. So tubyewalenga naddala nga tukolesa enguudo zaffe. Tulina abazadde be badropingako abaana nga bajja ku ssomero. Amasomero agamu aba gasinga galiraana enguudo, ebifo ebiri bize ebiriko pikipiki nga zitambula. So kikulu nnyo okuteekako abantu abakolesa obubendera okubusitula nga bategeeza abakolesa enguudo zino engeri gye wali abaana abali mu kusala enguudo zino. So zino piki n'emmotoka nesooka ne ziyimirira, abaana bano ne basala enguudo then ne balyoka ne batambula. So ebifo ebyo ng'amasomero muyina okuba nga mubimanyi ate nga buli omu n'abimanya n'abitegeera. Ekyo kye kisobozesa okulaba nti abaana baffe bali safe nga babadropinga ate nga babapiikinga. Kikulu nnyo okukolesa abantu abalina ebisanyizo, abo abakkirizibwa okuvugira ku nguudo, naddala abagoba bazina emmotoka ezitambuza abaana, ate nti balina okubeera ne licenses entuufu. So nga si kusanga okolesa omudriver ali mu kuvuga coaster naye ate pamiti oba license gy'alina yakamotoka katono, oluusi nga alina ne pamiti eya pikipiki. Ekyo tekikkirizibwa. Kati mwenga amasomero kikulu nnyo okukyekebejja. Bwemba nga temubitegeera mukolagane ne poliisi bali kumpi okulaba nga babakebera abo abagoba bwe mugenda okukolesa okuvuga zino emmotoka, then be basobola okubagamba nti batuufu oba si batuufu. Mwewalenga nga bwe mutambula, mwewalenga okuyisiza we mutalina okuyisiza, kubanga kino kyekyasinze okuleeta obubenje ku nguudo. Mwesibe emisipi ng'oli mu kuvuga, n'abasaabaze abatula mu maaso n'abatula emabega. Kikulu nnyo okuteekako emisipi gyammwe nga muli mu kuvuga oba muli mu kutambula. Muteekateeke
engendo zammwe mu budde so nga okutandika nga mukeereye ate ne mubeera ku pressure nga muli mu kutambula ne muteeka buli muntu yenna ku luguudo ku bunkenke nga muvugira ku pembeeni ekyo kibi nnyo so kirungi nnyo okukeera ne mutandika engendo zammwe mu budde okwewala okutataganyizibwa.